abaana ba Nuupu mukubire eddala Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja mumukubire eddala musukke nawo kanfukamire mbegayire n'obegayira mumunkubire abaana ba Nuupu munkubire Brigade ya Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja kulwaki buli lwogaana okwowa ekitiibwa ensi ekikuwa lwampaka kuba Nalweyiso nze yali annyambyeko ng'omuntu yali annyambyeko ng'omuntu saali wagidde baana mukuba nekimugwanira abaana omukuba kuba Nalweyiso mukyala wa kitiibwa obuyivu bwagaana teyasoma yagenda mu nsiko ndowooza nga wa myaka oba 7 n'agenda mu nsiko ate bwe yava mu nsiko teyaddayo kusoma Brigade waffe oba wa P2B oba P4 tasuka mukyala Nalweyiso lwakuba kyabu kikwogera myaka gye ndowooza ali myaka nga 8 agenda mu 9 kati yali badde mukadde w'amagye ng'ekkanisa bwe zibeera n'omukadde w'ekkanisa kati ne Nalweyiso yali badde mukadde w'amagye omukazi abadde wano ku munaku wakolidde wewali nnyina wewali ne baganda be weyava n'agenda emukono ate n'ebizibu okyalina bingi wawamba n'ettaka ly'abaprotestante oliremeddeko weyateeka amaka yagawambisawo kifuba abaprotestante bali mu nnaku era bamutyo mugambako baŋŋayisima omukazi ffe tumutya yaganira ku ttaka lyaffe nga watunuulidde amaka ga Brigade ya Nalweyiso mwasula oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga amaka ga Brigade ya Nalweyiso mwasula abaakuvumye nnyo amaka ge si malungi n'akabi mabi mazibu okugjako okulundirayo enkoko galiko ekikomera kiwanvu kyokka bwe kiti niye amaka si ge gamusaana ne banne balwanirira balina embiri balina obwakabaka bw'amayumba kyoyanziza nnyo webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja kwetuli abo balina okutugoberera era nga tusaba ekintu kimu subscribinga ku wonna wetuli awo tubeere nga tutambula bulungi nnyo tukkiriza nti bikutambulira bulungi side eyo naye bweba nga tebitambula bulungi tukusaasideko nnyo wonna bwoli mawanga ag'enjawulo abanaffe abatulaba nga musinzira ebunaayira tubeebazaako ensuso okumanya nti mutugoberera ne feedback obubaka bwonna tubulaba mwe bali nnyo mwe balidde ddala ate ne bannaffe abali wano ewaffe Uganda namwe mwe bali nnyo okutugoberera n'okuba nga ensonga zonna muzigoberera bulungi nnyo side eyo gye muli naffe eno gye tuli n'olunaku olwaleero nzize tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga twolekera 2026 era campaign manyi nti teziri mu kiseera kyawala tujja kuba twolekera okulaba embeera nga bwetambula side awo tutandise okulaba abantu ab'enjawulo nga bavaayo nga beemulugunya abamu bavuddeyo okwogera amaloboozi ag'enjawulo n'abalala tulaga nti biraga nti oba oli awo ebyobufuzi ebyakandanda bitandise okuba nga biyingirawo era nebbugumu linatera okweyongera side awo ndi wano n'omukulu ku set olunaku olwaleero omulundi ogusokedde ddala Isima Lubega Ekibibi omwami ono aludde ng'agoberera ebyobufuzi bya Uganda era n'okubyenyigiramu mu ngeri ez'enjawulo naye nga ze bwe nasingira okumumanyira kwe kuba nti akuba essimu namuwuliranga nnyo ku CBS n'awalala yakubangayo naye nga olw'okuba nti namuwuliranga nnyo ku CBS Isima Lubega Ekibibi olunaku olwaleero gwe ndi naye tuze tuwayemuko ku mboozi soko nzikiriza kubuuzeeko tutandikira awo tusanyusa okulaba ssebo bane mwebale kubeerayo mwebale kutulaba ate mwebale kwagala mukutu guno ekyo kirungi nnyo emirimu gitambula gitya mirimu mibi tekiri mu kalungi n'akamu ate ebyobufuzi bino bitandise kati manya nti gigenda kuba kawereege mirimu gigenda kuba mibi nnyo kugamba okutwaliza awamu tuli ku bunkenke ffenna eno era bwe kiri
lwakuba mukwano gwange nnyo naye yagaana okunywera wanyweredde atambula nga kinnawolovu kati namuwulidde atajja makindye ate yali ayagala gomba ate ne Ronald oli mukwano gwange nayogeddeko awo n'omukuba manager abyemabegako kaawo ne mugamba owaye posita eno etambula mujja n'agamba naffe posita twekanze neekange kati simanyi oba yagadde ku kyegaana. Ronald ayagala nnyo ebyobufuzi era ateekwa okuba nga ye mukwano gwange nnyo Ronald Mayinja era ne bwe yali atongoza ekivulu kye mu Serena mwebaza yampa gesiti 2 nagula byakulya ne gesiti yazimpera bwereere era abantu bamuwagira era Ronald abantu kye bagamba sigala mu kuyimba bino tokyabisobola taterera wamu naye ng'abantu bamuwagira nnyo era yafuna ssente empya n'enkadde ne Ronald oli kyali wange sigala mu kuyimba singa yali anywedde akaluke wabwe yali akawangula yali ajja kukawangula era Ronald ekyamuleetera obuzibu kutambula nga kinnawolovu kubanga obuzibu yabufunira wa mukwano gwange Ruth Nankabirwa ekiboga n'amutagaza oyo no nange yali annyambyeko yangulirako ne ku mmotoka wadde yali nkadde naye yali annyambyeko yagimpeera bwereere yali mmotoka kikaaki Corona yampako ku Corona yali UAB 018/N Corona kitaala ogezi noyogera ku mmotoka waliwo nawulira awo nga bagamba nti Isima Lubega ekibibi bamuwayo takisaawo kakati tumanyi embeera kijalimu naye nga abamu gavumenti awo bamuwa takisaawo gino bitategereka bulungi naye nga ate nze bwoba oyogera mpulya ng'omusajja ensonga zenkyukakyuka ozisimbirako ddala nakyemalira bw'ajja mu nsi aba n'abantu basasula ssente daily income weekly income oba monthly income nga bo bakumalamu bantu maanyi kati nze tosobola kuŋŋamba nze nkugambye nti Nankabirwa yali mukwano gwange wadde wa movement yangulirako ku mmotoka wadde yali nkadde n'agimpa naye gavumenti tempangako ku mmotoka nze nakagula emmotoka 8 ne zonna ngula mu busente bwange n'ey'omwenda nagisasudde eremedde wa Sikke Motors ku Lubaga Road tebampanga kuta ne nakyemalira akakozesa nnyo emmotoka ya Bobi Wine ffe twagimuwa teyitamu masasi ate bwe mumala ne mugikwata mukwata yaki ate teyitamu masasi lwaki mugitya ate teyitamu masasi ate mugitya buli mugiraba mu kibuga kati nakyemalira bwakyo bwakola ekyokulabirako ono twebaza nnyo Trump bazze nga bagamba nti abaana ba Nuupu bali b'ebisiyaga nga Abedi Bwanika yabikulembera Trump bwe yavuddeyo n'abagaa ssente z'ebisiyaga zitumaze ebbanga nga tuziwa gavumenti tuziyimiriza basirise tekuliko n'omwanyiga kabeere Bugingo oyo toddanga namuyita pasita tali ku ddala limuyisa pasita era ne bumpa akakadde oba miliyoni 10 soba kuyita Bugingo pasita wamumanyi nakubanga naye amasimu radio kola twakubanga naye pasita Bugingo yakuba ku masimu yesebo twakuba naye amasimu naye lwakuba yakubanga ga impact ga ddiini yabeeranga ku impact nga tukuba naye amasimu bw'ava mu kuba amasimu ne batandika omukyaza ku radio ng'abuulirira bw'ava ku radio neyewaggula ku Serwadda n'agenda ku Bat Valley bw'ava ku Bat Valley w'oyo Makerere eyo gyawoza azimba kyaki eteriggwa Pentagon gyanyagirako abantu kati nga bantumye bapasita ne bumpa akawumbi sobola mwatula nti pasita tatuukanga ku ddaala ly'abapasita tatuukanga nayo ne kati Babugingo basirise Bagashumba basirise Bamwenda basirise ulidde bafulu figa mubuulire kwasama buli kimu asirise ye mubuulire kwasama buli ekitasaana asirise
ne baba bamaze ebbanga lyonna nga babawa ssente z'ebisiyaga baziyimiriza ne babadde basiba ku kibiina kya Nuupu kati n'akyemalira bw'atyo bw'abeera. Awo Yesima twamuwa takisi nga n'akamotoka ka miliyoni 15 kalemedde owa Sikke nsasulayo mpola mpola. Nze waliwo ayagala ogenda okwegalira, waliwo anyumira okuvuga emmotoka ey'ebbanja. Tewali no. Buli omu yali agadde okusasula ekintu akimalira very good. N'emmotoka ey'ebbanja ng'emmenya ogyegendereza okukamala obukamazi otyo gyazika otyo gikola kutya buli bagikoonako nawe ne bakkoona. Fe abatambulira emmotoka z'amanja buli lwolengera abakugoberera lugambo baba ebbanja nanyina oyo baagala kugitwala bagikimye bane emmotoka ebbanja eggonza. Yes, buli olaba akuvaako emabega nogala leero no Sikka akakimi saayitawo buyisi eyinza n'okukoza accident. Ne kati nze nali yagadde ng'okukamotoka ak'ebbanja ng'ate nina takisi 6 mu paaka. Kati bannakyemalira ebyo babikola baleeta omwenge ne guba mungi nnyo buli muntu n'aba mutamiivu ate ne guba ku bbeeyi eya wansi. Gwakimanyi waliyo n'omwenge ogw'ebisatu singi bisatu ng'otamiira baleeta amazina. Ezo lonki togamba nti abayimbi be baziteekawo. Gavumenti zigiyamba nnyo. Zigiyamba nnyo. N'akubya akayimba akamu nga bamugagenda okolera onki. N'atalina luyimba ne bamugagenda okolera onki. N'ataweza alubamu ne bamugagenda okolera onki. N'akimalira abantu nga bali mikyakalo abawunza nnyo n'abeerabiza. Era kyovula abantu tewaggwa lonki. Tewasobola kumala mwaka mulamba nga tetubaddewo na lonki. Olwo zibeerawo mu mwezi mulamba kumpi nga buli wiiki waliyo lonki. Tokiraba? Kati n'akyemalira yabikola. Abo abayimbi baffe si be baagala okukola lonki ne be babalumba. Tugenda bateramu ssente, tugenda gula emmeeza, tugenda basindikira abakungu. Mukazi woto n'akakuba oluyimba lumu otambula nga Kinnawolovu. Akayimba kakyali kamu ne bamuga era ojja kuwulira nga n'owa Nawolovu ataddeyo lonki. Nawulira mu nkuuka eyo newedde obukadde obusukka mu 5 gavumenti yabuteekamu. Tokiraba? Naye nga Kampala ajjudde binnya. Mu ddwaliro e Mulago teri ddagala. Ekiruddu oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga eddwaliro ly'ekiruddu aba akuvumye nnyo. Naye yateeka ssente empya n'enkadde mu nkuuka abantu batamiire, abantu badigide, abantu balwane. Yes, enkuuka simbi ne lwakuba ne baganda baffe abasibye si bagyonoona yava ku mulamwa. Eyo enkuuka kati bagikola kulwanyisa Bobi Wine. Sure? Bukiri kukuba Bobi Wine kwa obviously olese ku nkuuka. Enkuuka ffe nga abaludde mu nkuuka oba ogyagala oba togyagala yalinga y'opposition. Kuva dda ng'enkuuka y'opposition. Ng'era ffe mwe tulagira essanyu lyaffe. Ne Abe Mukiibi bafuuse ekitalo. Kasita ojja omuyimbi kati Bobi Wine batona kimalayo ng'eri microphone bagijjako. Exactly. Era nze gye bujja nabaddeko ne munnamawulire omu ne mugambo ekiseera kijja kutuuka ogende ku Kyaddondo ng'oyagala t-shirt ne kadi ya movement bagenga olabye wano nga ziweddewo negendako owa Bujingo gendako owa Mubajje ku Spirimu ogendeko ne ku CBS ku Bulange. Ekiseera kinatera okutuuka nga t-shirt naide ne kadi za movement Ekyaddondo ziweddewo naye nga bakusindika wa Bujingo gendako wa Bujingo zikimeka eyo gendako wa Mubajje ku Spirimu oba gendako ku Bulange. Mujje kiwulira olwaleero mukwano gwo omukyala General Proscovia Nalweyiso birabika nga ku social media naye agirozezzaako era twalabyeko awo of course azza agezaako okwogera naye abatabeera nnyo mawulire nga lwo okulabika n'ennaku zinalabika nnyo ku TV ezenjawulo abeerako ku YouTube okwo abeerako
naye genze nakola statement ng'ayogera ku Kyagulanyi n'agamba nti akakalenzi omulenzi oyo omulenzi akalenzi ako ng'ayogera ku Kyagulanyi n'agamba nti kava wano ne kagenda ebweru mu mazo ne bakawa ensimbi ne bakalagira nti kati genda okole kino kati bwe kagendayo bekamukomawo bakalagidde kakole parade ey'abavubuka bambadde ebyambalo ebifaanagana ebyekisirikale ebya UPDF n'ebirala byonna n'okuba parade takkirizibwa era n'abuuza nti mu mawanga gonna kino ekyokuba parade nga temuli basirikale temuli byakweyeewa mwali mukirabyewa agamba nti gavumenti newadde nnyo eddembe abantu ng'alinga agamba nti waki ekiseera kati okuluma ng'agamba Kyagulanyi oyo parade gye yakubye n'ibyayogedde byonna abaana bamuli bubi ku social media abaana tebakyawa aba social media tebakyawa abantu bakulu kitiibwa ate bamukubire eddala basukke nawo abaana ba Nuupu mukubire eddala Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja mumukubire eddala musukke nawo kanfukamire mbegayire n'obegayira mumukubire abaana ba Nuupu munkubire brigade ya Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja ku lwaki buli lwogaana okwewa ekitiibwa ensi ekikuwa lwampaka kuba Nalweyiso nze yali annyambyeko ng'omuntu yali annyambyeko ng'omuntu saali wagidde baana mukuba nekimugwanira abaana omukuba kuba Nalweyiso mukyala wa kitiibwa obuyivu bwagaana teyasoma yagenda mu nsiko ndowooza nga wa myaka oba 7 n'agenda mu nsiko ate bwe yava mu nsiko teyaddayo kusoma buligediya waffe oba wa P2B oba P4 tasukkawo awo bwatyo naye buligediya abadde mukyala awulizibwa era ye mukyala ndowooza asinga eddaala eddene mu magye ga UPDF ne bw'oba oyogera ku bantu tosobola kuyita mwami Kyagulanyi kaana kavubuka Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala takyali kavubuka mumujja okutankuula abaana abo abaana si balalu ne mumubafuula abalalu abo abaana bw'obatankuula nga nabo batankuuka bw'ojja mu mpisa nga nabo bajjira mu mpisa ky'obasaba kye bakuwa ky'obawa kye bakuddiza okitegedde kitegeera bulungi ky'obasaba kye bakuwa ky'obawa kye bakuddiza kati nze brigade ya Nalweyiso wali onnyambyeko ng'omuntu gwoyo omukazi yali akutte ku miliyoni 10 n'azimpa nga nze omuntu naye n'alibadde saba ate bantu kukuba nga bebakuba bwe batyo gw'obadde wa kitiibwa nga tukwagala wadde oli mu gavumenti embi ne tubadde tugamba nti abeereyo naye abantu banzi gye bazze boogera era nga bawa birowoozo eby'enjawulo ngera ne mu opposition bwe waliyo abantu ab'enjawulo bawaiswa mu Fumbiro alina abalala bangi lwaki ye brigadier Nalweyiso oba General Nalweyiso lwaki abantu bamutaddeko nnyo amaaso n'amaanyi ku mulundi guno anti ku luno mukyala Nalweyiso abantu kye badde bamusuubira si kiyakoze kati gwe okujja ng'omukyalo ekisooka mukulu mukyala Nalweyiso oba ayagala oba takyayagala takyaweza myaka 10 ku nsi emyaka 10 takyagiweza ali ku bayibayi bannayuganda kuba mukulu mukyala Nalweyiso lwakuba kyabu kikwogera myaka gye ndowooza ali myaka nga 8 agenda mu 9 kati yali badde mukadde w'amagye ng'ekkanisa bwe zibeera n'omukadde w'ekkanisa kati ne Nalweyiso yali badde mukadde w'amagye omukadde w'amagye wali badde ne dignity humanity integrity and status n'oyagalisa n'abantu abalala okuyingira amagye ne gwe omukadde w'amagye bwefuula full figure abaana kabakwanirize ne full figure nalabye ne kenyini yamutabukidde ulidde tokiraba kati olaba mulalu munno naye akutabukidde
yamugambye nti bulijjo kye tuyitamu okiraba kaba kusabule kuba nti waliwo fulufiga lwega kukabenje ng'ali mu nsonga za muhoozi bali banna gye balaga kati noza nakuba essimu General Wilson n'amugamba gende nakasero naye nga tamunyonyodde agendeyo atya akola atya kati bwe busungu kwe yabujje naye bwe bamulumbye kubanga Brigadier Nalweyiso oli mukadde w'amagye abaana baffe balina kwegomba kugwa okuyingira amagye kati osiba kuddira Kyagulanyi olaba nze Kyagulanyi musinga ebyobufuzi ansanze mu byabufuzi mwana kunze mu byobufuzi nesobola muyita Kyagulanyi era muteekako mwami Bobi Wine oba his excellence mukulembeze w'abantu ekisatadda mabega Kyagulanyi Mungu naye wamujjulula amenye likodi akoze ebyafaayo tosoba kuzanyisa muntu bwotyo nze Mwai Museveni simwagala ne bwe mutunulako emmeeme ensinduukirira naye sisobola muyita Museveni because mukulembeze ate nakazadde w'eggwanga alina abaana era muyita mwami Museveni tuyige okuwa abantu ebitiibwa Kyagulanyi tulina kyovaako ng'omuyisa his excellence oba Mr. Kyagulanyi oba mwami Kyagulanyi olaba ne mu Buganda baatugambanga oyita isima ng'akatya kaggula olugi lwe wammwe oyita isima ng'akatya kaggula olugi lwe wammwe kitaawo nakkuba emigga egikutta obusi kati ba Brigadier Nalweyiso abantu bajja batuuka okuga nti oba mulundi omukazi abadde wano ku munaku wakolidde weewali nnyina weewali ne baganda be weyava n'agenda emukono ate n'ebizibu okyalina bingi wawamba n'ettaka ly'abaprotestante oliremeddeko weyateeka amaka yagawambisawo kifuba abaprotestante bali mu nnaku era bamutyo mugambako baŋŋayisima omukazi ffe tumutya yaganira ku ttaka lyaffe oba abaprotestante be baali ku ttaka lye Nalweyiso yalumba ettaka ly'abaprotestante nze mukono nabeerayo nnyo n'ettaka mmanyi we liri abaprotestante ekkanisa y'e Namirembe erina ettaka lingi nnyo okyamira ku ntaawo n'ogenda mu ndaawo kati ye Nalweyiso ndowooza oba yakikozesa maanyi kati okyalina n'ebizibu abaprotestante banyiivu nnyo gy'oli siri mwogezi w'abaprotestante ne gwe gendako mpola onyoonye abaprotestante gendako mpola oli munnamawulire onyoonye ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu onyoonye Kazimba Mugalu gendako onyoonye ow'ekitiibwa oba bamuyita batya Banja gendako onyoonye Kagolo oba ye Kagolo ow'emukono Ssaabakristo w'emukono akulira oba Ssaabakristo emukono oba yawummudde n'okuwummula olabe ettaka eryo n'olina Nalweyiso lyali ly'abaprotestante yawamba liwambe yalituwaza kifuba kubanga oba waliwo eyamuguza nga yamuguza empewo ne bwaba yaguza empewo mwami Museveni lumu yabuuza omulamuzi mubajje yatuuka n'asinga ettaka lyaffe Sembabule n'asinga omuzikiti bw'asinga omuzikiti ne bamuwa sente empya n'enkadde kati mubajje yasingayo muzikiti naye mwami Museveni yabuuza omulamuzi n'amugamba yo mwami mulamuzi use your common sense omuzikiti bagusinga kati Brigadier Nalweyiso naye ayuzinga your common sense ettaka ery'eddiini tebaligula waliraba ekyava mu Ndeeba mu Ndeeba era nalyo lyabaprotestante gundi bwe yaligula anyoona ayasoola kyaki omusajja gundi Donovico omugagga ne kyaki bannaffe abaprotestante ekyabalemye okuzzaawo basabira mu bibaati Donovico Doddo simanya ye Doddo ate ayagaggawala atagenda kufa
abantu bajooga Doddo oli muprotestant ate n'osalawo okusuula kyaki mwe muli emmere kiba Doddo tugigaana abaana baffe senga ettaka eryo musiraamu yaligula waligambye embirani y'amadiini n'oli muprotestant n'ekyaki mwe bajja okukusabira mwe bajja okugattira n'abaana bo nga bafumbirwa ne n'osalawo ogimenye kati Doddo olya mmere ki oba sigwosoose okugaggawala ate sigwosembiyo okugaggawala gwe tulina amagezi gagamba nti ekyaki sobola gimenya kuba ekyaki ekereziya ekkanisa omuzikiti ezo ziba nnyumba za Katonda ezo ziba nnyumba za Katonda naye abo abantu babi nnyo kati Brigadier Nalweyiso oli mukyalo okuze weewaawo si buli mukadde yaafa ne ku nsi tokyawezako myaka 10 oliwo bukadde bwo kati walibadde okola bintu bikwaniriza ng'osibula ensi bintu bikwaniriza Nalweyiso ye kennyini tali mu mbeera nnungi mu byensimbi muki mu byonna mu byensimbi ali bulungi omuntu abadde mu gavumenti tali bulungi myaka bagenda mu 40 ng'ali mu nga watunuulidde amaka ga Brigadier Nalweyiso mwasula oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga amaka ga Brigadier Nalweyiso mwasula abaakuvumye ennyo amaka ge si malungi n'akabi mabi mazibu okuggyako okulundirayo enkoko galiko ekikomera kiwanvu kyokka bwe kiti naye amaka si ge gamusaana ne banne balwanirira balina embiri balina obwakabaka bw'amayumba balina ennyonyi mu luggya Nalweyiso talina amuwadde pikipiki banne abamukozesa balina ennyonyi helikopita walaba omwana wa Tumwine bwe yajooga ensi walaba omwana wa Tumwine bwe yajooga ensi tubadde twagala fundraising tugulire mami ennyonyi eneemutambuza nga muzeeyi afudde bo balowooza nti ensi yaabwe bagalayo ka fundraising akokugulira mami ennyonyi eneemutambuza abantu basula bubi abantu bakulukusa maziga enguudo nfu abaana tebanakudda mu masomero buli muntu gw'osanga kuba kaama obwama bufuuse obwama fese mutukya nozikwata buli simu ejja mpola school fees abantu basinze masimu ku mbaata abantu bakyalina bu TV abantu bakyalina ndagamuntu abantu bakyalina ndagamuntu gundi bantu bamanerenda abantu bakyalina ndagamuntu hulid omuntu omusanga mu kkubo nga yeeyogeza naye kkanyi omulundi gumu munaalya akawungu munanywa obuugi olumu omusajja yasesa taxi namba taxi netuuka netulika neseka kati abantu abali mu mbeera bwetyo muwala wa Tumwine yakola fundraising mami asaanayo akanyonyi kamutambuza abo abasajja bajooga kati Nalweyiso baaliko kompawundi zaabwe zirimu helikopita kompawundi zaabwe otuuka mu kompawundi zaabwe n'ozirika puresha ne zikwata n'ennyumba ya Brigadier Nalweyiso eri mukono oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga amaka ga Brigadier Nalweyiso abaakuvumye ennyo kati ofa ki n'ensi ofa ki ne Kyagulanyi ofa ki n'abaana ba Kyagulanyi ofa ki ne ba YouTuber bakwasimule muteekemu n'akajanja mumukube ati kyoyagala tukuze ensi nga ensi tugikuliza mu kitiibwa tukuze abantu ng'abantu bakuliza mu buvunaanyizibwa naye ebyo byeyayogedde temulimu nnyo nsonga yaggomba eririddawa eya Kyagulanyi okuba nti yakubye parade ey'abaana ba foot soldier abalabika nga batendeke anti Brigadier Nalweyiso
bambi teyalaba mbaawo nnyingi ate ye bambi ebiseera bye byonna teyasoma yali nga mu nsiko paredi kuva dda nga bazikuba nze primary nagisomera Kibibi Umeya secondary Kololo high school twakubanga paredi nga tuzifuna Monday ne Friday newabawo n'ensonga eterekeka ekubisa paredi kati paredi n'ez'oku masomero baziwere abasikawutu bakola nga basirikale activities z'abasikawutu baziwere paredi kyabadde kitegeeza bwagazi bwa Kyagulanyi nalabako abamawulire lumu bayitibwa oba babyakwerinda bye babayita ne bagenda ku mubuzi eyo naye nalaba obutambi nga bakubye nti abamawulire babakuŋŋaanyiza okubasomesa mu igwaggwanga naye nga babakwisako ne ku paredi awo nga bakuba omuggo babageza okukuba omuggo n'ebirala bifaananako bwe biti kati nabo baali badyasi ye ate mutugamba nze kyovula nagamba nti nja kuva mu nsi nga era n'omwana wange namugamba nemugabe bakubuuzanga amagye g'eggwanga ogamba ga mwami Museveni tuyogeranga nti UPDF bulijjo mulimba abantu nti Uganda People's Defence Force magye g'abantu kati ate amagye g'abantu mugakayanira ki muleke abantu bonna bagagale bagenyigiremu nze omwana bwanneegomba nti oteesa bulungi musika busisi nze Segirinya yajja nnyonya nteesa bulungi nemuyigiriza mukyaba Isaac yajja nnyonya Mpologoma Bernard ku Bulange yajja nnyonya owundi Kitata Abudala wa 2010 yajja nnyonya nabasindika businde temuddayo kati abo abaana mwali badde mubagamba bane mwagala okuyingira amagye mujje tubaaniriza amagye gabeere n'omwoyo gw'eggwanga n'amagye agagize eki ate amagye gammwe gafuuka g'abaluganda bakuna ba mikwano gakabira emu mubadde mufunye n'omukisa amagye gakabira emu kati mufunye n'omukisa mugatemu kabira endala mubadde muyisa kirango nti banne abaana be twalabye abaagala amagye mujje tubawandiike tubatuwole ekyankwanzi mwegatte ku gye Uganda People's Defence Force nga bwe mugayita nze manyi nti amagye ga mwami Museveni tegabeerangako gaggwanga amagye gaggwanga kubanga bayisa ne budget namba eya security nga namagye gere gafuna ku budget eyo kubagulira ebyambalo nga sente za miwa musolo bagulira emundu n'ebirala byonna teri musirikale nga waggwanga bakola fujjo nga abasirikale bye bakola abasirikale bakuba abantu kibooko ng'akulagira ddala nti si Munnayuganda si waggwanga alina gye yava waliwo omwana yangamba kwaliko kalakasaba kuno kubakwata Kyagulanyi Luuka ega nti abasajja bali mu kibuga wakati awo nga bawanvu bati nga baddugavu nnyo nga ne boyogera ekigambo nsonyi watakiwulira abaana banga gwayogera byatategeera naye nga kibuuka evuga nga n'enkuba y'omuggo yanjawulo nnyo tokiraba ago ge muyita amagye ag'eggwanga ago amagye si gaggwanga era nze ne bonteeka ku pisito gavumenti ne bweŋŋamba nti tugenda kukuteeka munda yatula nti amagye gaggwanga mbaga munteeke munda singa sikyogedde kuba nze mmanyi factors ezikola amagye g'eggwanga negana amagye getulina si gaggwanga omusirikale nakutunulwa nga akusooza busooza omusirikale ayinza okusooza mwana yinki omusirikale nakutunulwa nga kuba bukubi alinganga akuba embizi olaba n'embizi bagisoberera gana amagye Museveni amanyi gye yagajja tegabeerangako gaggwanga omu ku bakunzi ba ssabakunzi wa NUP Chairman Nyanzi nakati eggwanga terinamanya gyali yakwatibwa ate nga kigambibwa okuba ensonga ezamukwasa z'abaana bano bafuti soja bano abatendeke mu ngeri bwetyo abali ku parade n'abamu ku abo
batandise okukwatibwa. Nja kuva wano ng'okkiriza kye njogera nti amagye ge tulina siga ggwanga. Mu nsi erimu amateeka omuli ne poliisi nga ya Uganda Police nga n'amagye ga bannayuganda, Chairman Nyanzi mwabadde musooka kumuyita ne mumuyita bw'agaana. Omuzungu alina wagambira nti if peace fails, senga eddembe lirema, you apply force. Ng'oletamu amaanyi oba you use force. Ne Chairman Nyanzi ne mwalibadde mumukwata, kirungi nnyo okujja nga military police eriko n'ekiddala n'obugombe ne zimutayiza buli muntu atya military. Ne tumanya nti military yemututte, ne muleeta ba hooligan, balongo doers, balumpeni ne bakwata abantu. Wano ku munaku kyagwawo bajja ne bakwata omwami bamuyita Semuddu Mike, ne kaakati tebamuzzanga oba yafa oba teyafa. Ne banne be bakwata tewali amanyi gyali, teri amanyi gyali, bamujja no ku munaku mu trading center Semuddu Mike. Ne banne be bakomawo nabo amasimu tegadda, sente tezadda, ge gamagye g'eggwanga. Bakwata abantu 5, abana ne babazza, Mike ne bamusigaza, ne amasimu tegadda, emisipi tegyadda, sente tezadda, byonna byasigale ku poliisi. Tebabatwala ku poliisi, babatwala mu safe house. Baba kimadoni ne zibawamba. Kati ne mukosa abantu ba hooligan, baladiko, balumpeni, balongo doers, ne mbakozesa instead of using the magye, instead of using the police, ne musala okukozesa abayaayi abamu bavaako n'ensu, abantu basobola na kunaaba. Be bayita bakifeesi, bakosa bakifeesi abo abajja mu ziddoni. Kuba Chairman Nyanzi temumuyise, ate mukutte, muleete gundi military 3 zigireko n'obugombe, buli muntu wagenda no problem. Military police yemututte, era kati ali makindye, full stop. N'ebyaliwo bye byeddamu, teri obote bye yakolako Mwami Museveni kyatakozeeko, byonna bimazeeyo. Kati ng'otugamba magye ga UPDF twanunula eggwanga, mwanunula eggwanga ng'ebyalimu bye byeddamu. Batugambe nti ako mulembe guli tewaliwo kino, era ffe twagana okukikola. Teriiyo bote kye yakola kitakoleddwa ku mulembe guno. Kati olaba kireese ne mukwano gwange, nfiira bulago wange ayali annyambiyeko nga ndi mu kizibu, Proscovia Nalweyiso, omukyala gwe mbadde mpa ekitiibwa mu nsi yonna. Omukyala oli mukulu, oli ompozi nga tamanyi myaka gye, ne Brigadier Nalweyiso ali myaka 85, agenda mu 9. Oli mukadde w'amagye, gwe walisikiriza abantu okuyingira amagye. Nze nakula manyi nti omusirikale ateekwa kuba mubbi. Era nze kyova olaba bwe babbanga abantu bano bwe baatwalanga mu ddooni, nze saakyewuunyanga. Nze eri ekyaŋŋana okuyingira amagye nga manyi nti omusirikale ateekwa kuba mubbi, omusirikale ateekwa kuba mutemu. Era n'olulimi lwe baayogeranga Oluswayiri, ng'oli bw'alogera atyo oyogedde olulimi lw'ababbi. Kati mwabalizimbye amagye ne mukakasa ensi nti omusirikale taba mubbi, omusirikale taba mutemu. Ne ezo zidrooni bwe zikwata abantu, zikwambula zibona kujjamu underwear, amasimu tegadda, sente tezidda, emisipi tezidda, babulako kimu. Abamu n'engatto bazitwala. Kati nga bwe nyambadde n'ey'ebbeeyi, Timbaland mitwalo 35, era ne bangwako bagitwala. Sikulimba. N'omwana wuli ayambadde Timbaland, era gwe ddooni neggwako, nawe tosigaza kigatto kyekyo.
kugandoza banyunyana bambadde bulungi gwosigala ne Timbaland eno nga bwogiraba drone negigwako tesigala kati majiga nabakyago bitongole bya ddembe kyebikola bwe bityo era abantu banganga oyagala nnyo Timbaland ne mbaga nzaagala ne bangamba drone terizikutwako ne banga batwala ate be bananyini buyinza ndi bakola ki era nga drone yankwatidde wano Timbaland n'essimu sibisigaza Kacyago majiga nabaki tulina batujju mu magye tulina batemu mu magye tulina babbi mu magye enkola eno ey'okukwata abantu ndaba kati eringa ezzeemu yo yazzeemu dda eya drone ate nga twolekera 2026 mu kalulu kino tekigenda okuleetawo okutya eri bannayuganda n'abagoberera bannabyabufuzi ab'omuzinzi tebasobola kutya era wano twebalize abaana ba Nuupu abaana ba Nuupu bagumu nnyo ate bagenda kutaamuuka butaamuusi ng'olaba gavumenti watidde ng'abaana bayise ba Kampala bokka senga bayise ab'e Masaka ne bayita ab'Embalala ne bayita ba Uganda yonna mwalikoze mutya naye ba Kampala bokka be babatiisizza Bobi Wine alina abaana bafutu soja everywhere Nuupu everybody Nuupu kati abaana bonna balina everywhere kati n'olwekyo mwolabe bano yabalazeeko bulazi ne mukankana senga naayita ab'eggwanga lyonna ne bakuŋŋaana nalaba yayita ababusoga region baali magerewa ewuwe mu maka ge nga bayitirivu nabo bungi abaana ba Nuupu bali ebweru abaana ba Nuupu bali ebweru senga ageza n'abagamba mwenna mukomeewo golaba omwana wa Nuupu oteesa buteesa nga newetuteesezza zijuza omuwala ali Saudi Arabia nateesa buteesa bwati nanga nkusinyikiddeyo ya time wa mitwalo 5 kuteesa buteesa bwenti omulala bamwita Feibe Sebinene ali mu UK ye buli dakiika nakusinyikira 3-4 webale kuteesa abaana ba Nuupu bali ebweru teri kibiina ano mu Uganda kyali kimenya likodi kyali kirina bwagazi kyali kirina baana nga Bobi Wine bwalina abaana ebweru bayitirivu kati walibi kyebakoze Nalweyiso ate bakyamuwa kakyali kasiki embaga ejja embaga ejja ne Brigadier Nalweyiso nkusaba waliko mukwano gwange ate wanyambako nga nze omuntu kakkana weewe ekitiibwa naffe tujja kikuwa bali abaana tobasobola ate kati gwonyiiga mangu bajja kujjako waya ate bano abasajja ennyange ejjansi eribuka nanzige bagenda kuziika mu Buganda ogenda kusigala mu Buganda gwera beewakaawo ku ssente zolina n'amaanyi g'olina wali badde wafaanana bwe watyo ate Nalweyiso oyo yatwagale nnyo Brigadier Nalweyiso General Nalweyiso ffe twamusabira n'amadaala bannayuganda abakubi b'amasimu aba opposition omukazi oba Brigadier ng'abuluddeko yabeeranga Kano Nalweyiso ne Brigadier Kasirye Eggwanga Kano Kasirye Eggwanga ffe twabasobera amadaala ne bakwatibwa ensonyi naye baali babalese ku bwa Kano ebbanga lyonna Nalweyiso yabeera ku bwa Kano b'emyaka emeka neffe aba opposition abakubi b'amasimu ba radio callers ffe twasabira Brigadier Nalweyiso okutuuka ku ssebo lyalya ne batandika omukozi ne baali basuula awo baagana omuzza mu ssomero bo ne baddayo kati abo bakwagalako ki tumanyi batula na bigezo bya P7 tumanyi bagamba nti pennies down ne moko oyinza okuba tokimanyi kigambo kibayita moko it's time for break takawuliranga tubeeyo twalabyeko jjo bwe bavudde mu kooti
ab'opposition abegattidde awamu okulaba nga babanja obwenkanya eri Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala basibiddwa olw'ebyobufuzi abo bavudde ku kkooti bagenze butereevu ku kitebe ky'NUP nawankubadde nti ab'ebyokwerinda basoose kutaataganya mukaawo naye oluvannyuma baatuuseeyo ne boogera ensonga zaabwe naye kyenatunuulidde nti wabaddewo obwegasi kubanga nalabyeko awo abakulembeze naddala ab'omuzinzi nga we bali wamu Kyagulanyi nga wali kuba babadde ku kitebe wakulemberera Mugisha Muntu yabaddewo mukyala Winnie Kiiza yabaddewo mukyala Dr. Kizza Besigye yabaddewo n'ebikongerera bingi nnyo ebyenjawulo okuva mu bibiina ebyenjawulo lwaki batuuka mu kugira nti mujje tusabe beegatta abo bawe ensonga ez'okwogerako obwogezaawo oba tuvumira eddembe ly'obuntu eddoboozi liba limu lwaki bakituuka mu kusimbawo omuntu omu okujja nga pulezidenti lwaki batuukawo balemererwa beeyawula buli omu n'aleeta wuwe ekisooka ensonga eri emu yokka ekisooka kansooke neebaze his excellence mwami Bobi Wine teri kibiina kyonna kyali kigasse bantu nga Bobi Wine teri kibiina kyonna kyali kigasse bandowooza za byabufuzi nga Bobi Wine kebere FDC ne bwe yabeererawo ng'eri active tetwabagatta bwe batyo ebibiina biba n'obujja nenze natidde Katonda atuwa omwana w'emagere omwana w'emagere Katonda mutuwanga kirabo nzaawo Jeno Mugisha Muntu amanyi face ku face awo omuntu atamanyi yabadde Winnie Byanyima ampulira buwulizi Dr. Besigye amanyi face ku face abasinga babadde bamanyi face ku face okujjako gundi tamanyi alwa ono mutabani w'Obote akena tamanyi tamanyi ne walabye abantu nga bagenda ku kitebe ate si gwe gusoose nga omwana w'emagere atwala abantu ku kitebe nga bonna obalaba bayaayana bwayaayaanyi kwekubya n'ebifaananyi obudde buli wava webassa ekigere kati ogw'omukisa era omuntu atayagala Nuupu Mungu aba asaana kufa nga toyagala kibiina kya Nuupu oba osaana ove kibonerezo nga kinene ekyo kati onoyagala ki bw'oba toyagadde Nuupu onoyagala ki bane tetuli ku buko tulina n'okukambuwalako omuntu nga toyagala Nuupu oba osaana kufa kibonerezo kinene nedda bwe kisaana kati oyagale ki fe olaba abatali ba Nuupu abatagiyingiranga tujagala okukamala teri kibiina kikoze byafaayo fe tubadde mwefudisa emyaka n'emyaka fe twalibadde tukwatibwa n'obujja kuba omwana atusomoozezza buli kintu kyonna fe nayingira FDC nga ndi kalenzi kato nga mwefudisa nze ensembayo obuto ngira bagamba akana ke banaakuba kakimye ki mu byobufuzi kakadogo ne ekibiina kya Nuupu bye kikola gendako ku kitebe kyabwe baagula ettaka mu kibuga wakati kumpi yika 2 kuliko woofiisi ziweranga 15 kuliko abantu b'ebyafaayo Bamandera Shamula Machel Sankara kuliko abazira ba Nuupu bonna Balita Nabukenya Kawuma Mungu amusaasire baani bonna basenteza ne FDC fena akazimbe basooka katuwa buwi oluvannyuma lw'okukatuwa ne tulyoka tukagula najja nankumbi NRM tukalanze emyaka 4 oli nga akuvumya obuvumi nti olinganga ekizimbe kya NRM ekya Ddondo aba akuvumye nnyo kiriko n'amategula ndooza gajja Kotoni mu Uganda yajja mu 1903
Cotton we yajira mu Uganda n'eggaali y'omukka mu Uganda yajja mu 1903 eddiini y'obukatuliki yajja mu Uganda mu 1879 oba n'amategula agali ekyaddondo gajja ku mwaka ogwo ng'eddiini y'obukatuliki ejja mu Uganda. makadde nnyo maama eddiini y'obukatuliki yajja mu Uganda came in Uganda mu 1879 n'amategula gali ku ofiisi z'enaalemu nawo gajja mu mwaka ogwo era baaluganda n'eddiini y'obukatuliki era eddiini y'obukatuliki eneetera okuweza oba bawezezza mwaka ki nga baweza emyaka kasanga ejja mu Uganda oba gyabadde emyaka emeka oba bagiweza baweza emyaka emeka ekikumi ana tekisobaamu kati eddiini y'obukatuliki yali ejja mu Uganda nga n'amategula bagawanikawo ku ofiisi z'enaalemu makadde gavaamu n'ebiku nawulya bagamba nti bakyapangisa bamala ne bagulawo ate bapangisa kwani gamba balinyaga bunyazi kati abo bapangise kwani nga bw'obalaba olaba babba buli kamu kati abo bapangise kwani ebibawamba buwambi kizimbe omwaka guno gutujja gwa 2026 nga tolekera akalulu mbadde sinakuddamu kiri tusubire okwegatta okwegatta kwali baddewo naye tekusoboka nakyemalya yennyini yatakwagala era ojja genda okuwulira lwakuba bonna ababaddeyo okuggyako omwangungu yandi bakena nojja genda okuwulira nga bayitajje n'omugisha muntu tukuwe ssente mmeka obutaddayo akisobola nakyemalya enkola ye akena naye mugumu nnyo walayisi okugulwa wano omuntu omugumu gye n'omuntu n'abalala babadde naye akena mawu abo balayisi osindika asitamye gye n'omuntu ye mugumu mawu mawu akena yagamba ayagala byakuteesa teri byakuteesa wa omuzadde abalema emyaka 4 mpuuga abo osindika asitamye abo mawu akena mpuuga abo osindika asitamye olidde awo omuntu omugumu gw'olabirako ddala gye n'omuntu Dokita Kizza Besigye oyo saabagumu oyo kakongoliro oyo saabagumu nenakyemalira yakireeta era awo abantu bagenda bawa ssente empya n'enkadde tukuwadde obuwumbi 5 tetuddamu okubalaba nga mugenzi ku kitebe era tusuubira bakatumba oyo nga 14 nagwe ndabyekaawo muyizi we Makerere yali muyizi we Makerere naye yazagamba ajja bamubuuzizza ssente ezigenda okutambuza mu kampeyini n'okwesimbawo ogenda kuzijjawa nagamba nze ndi mwavu sinade n'ekikumi naye bayizi bwe nasomanga nabo kuba nali mukulembeze Makerere nakulembera wano naye nkulembera wali naye nkulembera wano kati abayizi abo bwe nakulemberanga beekozeemu omulimu buli bagenda kumpa emitwalo 5 yagambye abayizi balinga mu 6 kati ateeka okuba nga alina neliteeka ennyingi nnyo ateeka okuba nga ajjudde liteeka empitirivu nnyo ulidde ateeka okuba nga liteeka ezaalina oyo nga mpitirivu oyo simanyirako na biseera ate abantu muleke kutumanyiira ulidde kyoba betwogerako bakatumba oye kati ezo modozi ezijja neliteeka ezamulema ulidde kyokuwa nga kusoma kwe Makerere liteeka zalinako bulini mungu yazimanyi kati tomanyiirako biseera kati nakyemalira bwakola aleeta oyo waliteeka emnyingi najja era kati lulikita twena katumba oyo omu katuga kuwera ne bakatumba oyo 12
osange n'omuntu atasobola nakulembera power king ngaze atasobola nakubeera kansala ngaze ayagala bwa president naye tobanenya bambi babateekamu ssente bafuna emirimu babateekamu ssente mujje kakyabo ongoyo waliteeke empitirivu aho bonna bonna abo basente okwesimbawo tebeesooka bwesoosi okwesimbawo tebeesooka bwesoosi okwesimbawo baagala omuntu ng'ensi ekumanya nga bwolaba omwana w'emagere nga bakutegeera ate oyo anyazze naye nakyemalira munnaye byonna byonna abikola era abamu batubuuza ekibuuzo nga bw'okimbuuzizza lwaki temukubiriza bannammwe kwegatta tubakubiriza ne tetulina ssente kuba nalabyeko awo ne father gwe saategedde bulungi linnya y'omu ku abo abaasabye olunaku olwajjo n'agamba nti mwenamwena bannabyabufuzi abali wano ffe nga bannayuganda tubasaba ekintu kimu kwegatta kuleeta muntu omu tusonga embere era nze wano wenebagiza obukatoliki n'abaprotestant naddala abakatoliki tubeeyanza nnyo mu sitogo muno era kaadi ne bwe ziribula mu uganda yonna togenda gisanga mu kigo ky'abakatoliki oba mu ekereziya tubeebaza nnyo nekiri ewaffe mu busiraamu omusajja oba mukyere gwe gumuwoomera ennyo tasobola kunyega basibye abantu wawulidde abakatoliki bavuddeyo bayogera ku Kizza Besigye mubagi alinganga talina mu ggwanga yolaba abasiraamu bamulemeddeyo tanyega nga nanyega ku Besigye ne wono twebaliza abakatoliki kanfukamire abo bannaddiini nnyo wano wetwebaliza abakatoliki banenjagala abakatoliki abo abeerubaga tebamanyirwa tebakangibwakangibwa era twebaza nnyo bafaatha mwe n'abavuddeyo waliwo n'omulala yavaayo n'akuba mpuuga akavidiyo ako katambula nnyo faatha mwerabidde amannya olidde ne faatha kiibi faatha kiibi tukwebaza ne musaala naye avaayo nnyo faatha musaala munaye tukwebaza bane twebaza bafaatha mwe temulinganga ffe mune abasiraamu fe owaffe oba piraawo yamutta oba mubajja awomerwa nnyo piraawo na nnyama uje bane baaliweza omuceere owaffe mune owaffe oba mululu gwe gumuli obubi omuceere ate baguwere ate mubajja oba gwe gumuwoomere nnyo alowooza banaamugyako omuceere uli ne bannaddi ffe ne twegomba ab'eddiini endala buli ekigwa mu ggwanga walabye kitaffe mu Katonda Saabakrisitu Ssaabasumba olwakutta akazindaalo yayogedde ku Besigye ne mubajja alinganga atali mu ggwanga mubajja alinganga atali mu ggwanga mubuulire kugejja bugezi anaayabikira ku sipiriimu owaffe tebimukwata nako tamanyi nti ne Besigye yali mu kkomera ne wawudde kitaffe mu Katonda Ssaabakristu owerubaga olwakutta akazindaalo bane musabire Besigye n'abasibe abalala ne mubajje ejjumeni tegenda kubeerawo tasobola nakunyega nti waliyo Besigye tasobola mubajje ndooza ne regisita ya movement kati ogisanga mu ofiisi mwa mubajje abawandiika aba movement okubeera aba regisita ya movement owa mubajje muteekwa okubaamu bendera ya movement muteekwa okubaamu regisita ya movement muteekwa okubaamu identity card za movement buli logo ya movement ogisanga wa mubajje mu kifo ky'okusangayo Kulaani oba ya Salona ffe twagiriwa ekisibwa abasiraamu tweyanzeege nga tumaliriza obugambo bwe obusembayo naddala mu kiseera kino nga twolekera ebyobufuzi ebyebbugumu obugambo bwe nkubiriza abaana tubeere bakkakkamu bano abasajja betuliko batemu nnyo Brigadier Nalweso oyo omulaba yali mukwano gwange yannyambako
yampaako ku miliyoni eziwere 10 omulundi gumu ndoza ye muntu yasooka okumpa ku miliyoni 10 nenzikwatako omulundi gumu nesimu wangu ate anyiiga mangu simu wangu mutemutemu netuwegendereza ennyo bakola buli ekisoboka kyonna batutankuula netubeere beegendereza nnyo bakkakkamu twolese obukakkamu bwaffe twolese empisa ovulo oba bazibaganye muzigyeemu muziteeke ebbali okwagala kuba mwoyo tujja kujja mu bungi nga tuli muleeya ate tukole parade kati n'engoye bazitugane tweyambule tumaasulire ensi anti kibaagala tujja kujja mu bungi njagala Bobi Wine atuyite tujje mu bungi nange nja kujja tugire muleeya tukole parade kati n'engoye bazitugane tuzeeyambule tumansule ensi anti baagala byomansulo ebibanyumira tukole parade nga tuli mu kimansulo kyekisigadde kati ate parade y'omu kimansulo erabika ejja kuwooma tukole parade nga tuli mu kimansulo anti baagala tubadde mu yunifoomu z'ekibiina baziganye kati njagala mwami Bobi Wine oddemu okole parade nga yaleeya bwe batugaana era leeya tujje nga tuli butte nga bwe twazaalibwa tujja kweyambulira awo ensi bwe yatuuse eggwanga nga tuliritereeza nga mwe Museveni agenze kolansi tugenda mujjamu ebizimbe tugenda bimenya obuyigirize tugenda busazaamu buli omwadde mwasome ebyapa tugenda bisazaamu empisa tugenda zizza eddiini tugenda kukomawo katumale okujjawo nakyemalira bw'alikomawo byonna bitereera era nsaba his excellence Bobi Wine kanfukamire ndowooza lwojja okundaba obulungi sebo nsaba oddeyo yita abantu bajje mu bungi nga tuli muleeya naye bwe batugaana engoye twagala ate otuyite tumansule tukole parade ya kimansulo anti baagala tunabato twesittaza bannayuganda tujja bikola nabo babikolanga nabo babikolanga kati bibaagala era mu nsiko babikolanga katubibaddize anti ebyaliwo bye byeddamu katubibaddize fe we twasomeranga twagendanga okuwakanya kibibi yumeeya negenda ewakanya bulo yumeeya ne twagendanga tuyimba nti bwakukoona nawe mukoone tomutya bwakube kuli nawe limuddize tomutya kati yenkola gitwagala eyo yenkola gitugendako kale toyenza tweyanzeege olunaku olwaleero katukomaawo ensonga zeezo azoogedde ow'ekibibi Isma Lubega sebo tusaba budde tusabye nakadakalo katufunire nga tujje twogere ensonga era sebo tukwebaza olw'okukkiriza ku lw'obudde bwolina obutono nogamba nti mujje twogere sebo tukwagaliza akaseera akalungi amiina tukusiibudde